Nawo mulaba mulijabera ku TV balukwago bawuze emisango mamayuni ali mabega abayimiridde mabega akutte file talina musango gwe yali awozesa sikuwuliranga ko gundete njagala okwebaza bannayuganda bonna abeetaba mu kulonda njagala okwebaza bannamukono abalonda abakulembeze baabwe bannamukono north abalonda abakulembeze baabwe nembebaza obululu bwe bampa bwali butono nnyo tebwawera kusobozesa kuwangula era nze nenzikiriza nti bampangudde nze nabala kuba nalina ba agent babiri ku buli polling station nze nategedde bampangudde olina polling station imeka ezikola mukono 558 ezikola mukono north buli polling station ngeriko two people nezagenda owera kubanze nabagamba baagenti bange nti bwe bamala okubala akaluka president ne babala n'aka mp wadde tebanajjuza declaration form immediately gwe nkubira ombuulire tufunye buno tufunye buno kati zinalina kale center yange zigenda wera saa 12 kitundu zolwedde nga maze okumanya obululu bwenfunye nga mmanyi akuta ekyokubiri bwafunye nga mmanyi n'akuta ekyokusatu bwafunye nfuna bulungi era eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya katonda emyaka gino 5 bannamukono north baasalawo nti nze neme kubeera mubaka waabwe so nenzikiriza wakati nze message yange mu byobufuzi tukulaakulana tutya tujja tutya mu bwavu abaana baffe tubasomeseza tutya kati ogenda n'onyonyola abantu ku kyalo nti bannaye munteekemu obwesige ngende mbakiikire ng'omubaka wamwe tulabe nga tutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyaffe ne balowooza nti oyagala tutumbula bibyo ne beerabira nti gwe bibyo byatumbuka dda oyagala bayamba kutumbula byabwe oyinza obbaga baana twerwaneko olutalo lw'obwavu nze mpita mu bitundu byaffe noyagala n'okukaaba amazima ng'abantu balina nakyakulya just mukono wano kakati nobagabane tujje tukole tulabe tugase tutya obwongo buno tukolese tutya kapito tufunye tutya kapito kulaba nga twejja mu bwavu tukole ne balowooza nti obagamba twejje mu bwavu naawe mwoli naawe oyagala kweyamba onoonya mulimu naawe muyambe mwena muve mu bwavu ne beerabira nti gweoyinza okuba olutalo olwo walukola ki mukama yakuyamba walusomokako nobaga bannaye ebyobulamu byaffe bibi eddwaliro lyaffe eryekyampisi omama agenda okuzaala n'atavaayo tetulina na bulwaliro obusookerwako erefe center 2 munsindike ngende mbere eddoboozi lyamme tulabe nga tutereeza ebyobulamu kati eyo mesagi tebajagala naye gwe osobola bwolwala gweosobola okugenda mu ekike osobola okugenda e Nairobi newejjanjaba naye gwe olumirirwa ye alwala nga talinamu mitwalo 10 inaagenda mu ddwaliro lya private kumujjanja bwolufubanira kati message gye banyumirwa okusinzira kati ku save gye nkoze mu mukono north message gye banyumirwa tuli mu struggle protest vote we are removing a dictator munfuna bulungi kakati that sinogali yalinkala nenze ndi honest ng'omuntu kati ze sijja kujja kusanga abantu ng'enjala ebaluma bagambe we are removing a dictator ng'amazeeko emyaka 4 ngagenda kumalako emirala 5 tokyusiza amateeka ga byakulonda gye nabagamba mwetaaga omubaka tugende tukyusa amateeka g'ebyokulonda nga bwe tugenda mu kalulu ka president tugenda mu kinyumo naye kati right now embeera eriwo buli lwogenda mu kalulu ka president nga Museveni yeewandiisiza nga candidate olwedde babajja mulangirira oba ogenze mu kinyumo kubanga agenda okukalondesa ye yamulonda kati nze bibinamba abantu kwanze ndi honest babuulira mazima naye tebaagala biwulira twetaaga electoral reforms president nga si yalonda akakyuka ebyokulonda si yalonda akulira poliisi si yalonda abalamuzi kakati ne bwomutwalewo omusango nti yakubye akalulu n'ogenda okukola election petition abalamuzi bonna bagenda okusala yabalonda yalina red card yalina yellow card alaba ogenda muteba najjawo goolo kati gwe n'ogenda mu kalulu eyo message gye twawuliranga abantu mu kalulu naye nga tebaagala ebyo biwulira baagala oli abakyamula n'abagamba leero tumutwala tulina amaanyi tugenda kumutwala owuliza bulungi mumulonde akalulu mubitulekere tugenda kabanja naye okuva liwakamuwa ali mu Kampala anoonya masuuti mwagenda kulayirira owulirako nti abanja akalulu principal ali mu Amerika tewali n'amanyi kiddako ne bwobabuuza benyininyini abaye mwakwata akalulu ne mukawagundi ono nga ensonga mugamba mugenda kujjako omusajja mutuuse wa mu lutalo lw'okumuggyako teri ayinza kuddamu mwagamba muli mu protest vote mugenda kukabanja ani akabanja teri ayinza nakuwa ansi ekiriiko bakuwakota ekyokubiri
oba ekyokusatu oba ekyokuna oba bwe wasembi oli wa ddembe okugenda ne weekubira enduulu mu kooti bw'oba olaba nga waliwo ebitatambula bulungi amateeka agafuga omulonzi nga oli mulonzi for example wa Mukono North owulira nga waliwo ebitatambula bulungi okuŋŋaanya balonzi banno 5 ne bakuwa emikono naawe n'ogenda mu kooti ogamba oyo omubaka aliyo ensonga bweti ne bweti ne bweti teyalondebwa mu butuufu bwoti bwoti nange njagala bwenkanya so bawa omulonzi nga wezezza abalonzi banne 5 ne bawa naawe eyeesimbyewo olukusa okugenda mu kooti oba oyina gwe teweetaaga kusobola kuweza mikono gwe teweetaaga kuweza mikono kakati ensonga ezitwala omuntu mu kooti omusango gw'ebyokulonda ziri mu kawaayiro namba 8 kooti kwesobola okusinziira okusazaamu okulondebwa kw'omuntu ekisooka ng'akalulu kaategekebwa bubi akakiiko k'ebyokulonda nga tekaagoberedde mateeka declaration form tebaazijjuza obubokisi tebabuleeta obubokisi baabukwata bubi ebyo bityo mu luzungu kye tuyita electoral irregularities naye ate tolina kulaga bulazi nti akakiiko k'ebyokulonda kaakwata bubi okulonda olina okulaga nti bwe kaakwata bubi okulonda kyaviirako substantial effect mu result tolaga bulazi nti bwe baali bagatta wano oli bamuwa 5 nze ne bampa 4 olina okulaga nti bwali olina okubanga ofunye 9 naye ne bakuwa 4 kati mukuwa 4 n'ofiirizibwa kati ng'ekawempe waliwo box 15 akakiiko k'ebyokulonda abantu baalonda ne babala obululu naye ne katakuuma bubox ne babusambasamba obululu obwo ne butabalibwa Mukafalida Nambi kakati nga bw'obala abalonzi abali mu box 15 bali 1,000 nga bw'obala magini Nambi kwawangulidde na lukoola ya bululu 15,000 kati olaba nti abo babeerawo substantial effect nti muganye okuleeta results za bululu 1,000 ate ono awangulidde bululu 15,000 so this irregularity has a substantial effect on the result kati olaba akalulu bakasazaamu ako kati ensonga esooka ensonga eyokubiri oyinza okugenda n'ogamba nti ono yeewandiisa naye bamuwandiisa mu bukyamu teyasoma amannya sigage that means that person was wrongly nominated as a candidate ebyo tubira bitwabira balumbulu bwa bakansala bingi oli n'oba nga alina declaration form ze nga bwagatta alina 4,000 ng'ono alina 2,000 ate akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira ow'e2,000 ne kaleka ow'e4,000 kati what you do ogenda mu kooti n'ogamba nti the person they declared as winner si ye yawangula nze nawangula kati olina awo bibeera bya figures leeta declaration form zo leeta ezizo tugatte ani muwanguzi omutuufu kati abo tebalangirira na by election balangirira butereevu oba wakwata kyamwenda naye nga gwe kooti emagasegase gwe mutuufu yawangula bakulangirira butereevu n'ogenda n'olayira abaddeyo n'avaayo kakati ensonga endala etwala abantu mu kooti nti ono yazza emisango mu mateeka ze tuyita electoral offences or illegal practices yagulirira abalonzi yanjogerako kalebule ogonago musango karakita bwojja n'ogamba nti nze ndi musi tebantwalangako mu kooti tebamconvictingangako ngaera wali okimanyi jaswalayo nolaba ono nyirinya lyange that is an electoral offense bw'ogenda n'oyuza ebipande byange nga buli wembiteeko obijuza n'enfuna obujulizi nga wabijuzanga bw'ogenda n'olemesa abantu bange ogenda okulonda obstruction of voters bw'oleeta abantu abatalina kulonda ne balonda undue influence so those are electoral offenses era etteeka lizirambika kati bwe tunuulira petitioni eya Mukono North nafunye omukisa n'engisomamu mwami Kibule tagamba nti yawangula ne batamulangirira so kitegeeza talinaayo mukisa mu kooti mulangiririra mu kooti nalabyo yaloopye nti akakiiko k'ebyokulonda kaategeka bubi okulonda so yapleadinze irregularities zirizoyogeddeko nasoose okwogerako ekyokubiri kyenalabyo yapleadinga electoral offences bamwogerako kalebule mayuni yamuyitanga omubbi w'ettaka yagamba nga musi w'abantu bingi I'm just quoting what I've read nze njogera kyenkoze ki kyensomye oli mubbi wa ttaka watta abantu mu petitioni ey'enkola bwetyo kati kitegeeza nti kooti bw'esazaamu okulondebwa kw'oli erina kulagira kalulu kuddamu by election
olabawo so nze mpa interpretation y'amateeka not facts. Yes. What facts sizina nazze wano okukubuuza ku nsonga z'amateeka tulira petition nga bwe baalitadde mu kooti teraga nti kooti esobola okulangirira nti ono agende ono aveeyo wabula esobola gamba nti oli bamulonda mu bukyamu tumusazizzaamu okulonda kuddibwemu. siri omuntu gyabuuza nti oyo oyinza owulirako kuba ye at least alina track record kati owewange alivoko muki nga tamanyi na luzungu kulwogera tayogera luzungu gwe wali omuwuliddeko nga nanangira olulimi nga telusituka gwe njagala omukoleko interview y'oluzungu omugambe we are going to speak for 30 minutes in English only omutandika owulira basebo ne banyabo basebo ne banyabo justi kakati oyo wali ogenda omukoleko interview omugambe mpa ku pasiriku yondabe mpa ku certificate yondabe omanyi osobola okubeera kati nze tonsanze wano ku lofaamu yange nini nawo wano abantu bangi ogenda basanga wano nga bambadde amasuuti tobayiseekaawo naye waliwo abankwatira fayiro bwe mba ngenda mu kooti kati bw'oba onkolako interview nga bwonkolako wano ne banyimirira emabega kakati seggonaawo mulaba bulijjo abeera ku TV balukwago bawuza emisango mamayuni ali mabega abayimiridde emabega akutte fayiro talina musango gwe yali awozesa sikuwulirangako gundeetera talina byalivoko naawe basebo ne banyabo kakati basebo ne banyabo kakati basebo ne banyabo bwawoza kulwanyisa nakyemalira bwamala bwakukuta bwagenda mu state house ekiro we are being led by jokers by the mere fact nti nesimbawo against that gentleman kitegeeza simukkiririzaamu nze nansoboka nze ndaba mukono north we can do better than him. Tosobola kumala myaka 5 ng'oli mubaka wa parliament nga tolina track record nti bannaye mu byenkulaakulana ekitundu kyange ekisakidde kino tinagendanga enguudo tulina kilomita bweziti eza kolas mu kitundu kyange ndeeseeyo kilomita bweti temulina kilomita nemu egatiddwa kolas aliwa oluguudo luva ekiyunga lujje lutugatteko lugwe emisinde luli very important olw'enfuufu empitirivu abantu bafe abasoleka be nga bafulesusa abadduka mu tawuni baali badde bambuyirwa oba nfuna bulungi akomeza yeetoolodde oluguudo tugamba oluva ebulijjo nti lusalemu lugende lugwe ku lw'ejjinja those are roads omubaka ze yali badde abeeranga ku floor ya parliament ali mu ministry ali mu kyokulaba nga abantu baffe bawona jjamu talina wadde desike n'emu nti nasanga amasomero nga galina desike 8 kati nyongeddeko emu ziri 81 kyoba nasanga ebizimbe ku ssomero ly'e Kateete nga biri bwe biti kati nasaseeyo mu gavumenti baleeseeyo ekizimbe kyoba nasanga eddwaliro ly'ekyampisi nga lirina luumu 4 kakati tubayongeddeko tuzimbye luumu yakutaano tolabayo wadde nti buno asesemako najja n'akaaba mu bampe gomesi ngenda kuzaala abalunga enkya mulungi mu slogani yalino n'abeera ku radio Simba buli lunaku engeri gye boogererayo Oluganda buli kiseera basebo ne banyabo tutwala nakyemalira tuli mu struggle ateeseza ku gyasiiba wakuzaala lwakiri bakusanga ku nnyazaalawo naye nga byombi bibi bikirana bakusanga wegadanga ne nazaalawo n'okwegadanga n'ennyoka akuzaala wafubutukamu at least bakusangako nani ne nazaala kuba yayinza okukeera ku makya n'atabaako nabwagamba n'afubutuka bufubulusi n'agamba abaana ngenze tasibula nakusiibula waba tayagala kutta bufumbo bwa muwala we abafuna bulungi kiki otegeeza kakati ku mayuni oba ku maama yennyini ku kibuule obeera ku nyazaala naye nga byonna bibi naye ogamba wakiri ngendako n'ekibuule but I think we deserve better. Abantu ba Mukono North osanga Mukama ayinza okutuleetera omukisa bagamba nkyamu muvaki osanga Mukama ayinza okutuleetera omukisa bamanya nti lwe twali mu kukyamuukirira baaliwo bino n'ebiti ne balonda omukulembeze omutuufu bali abalala baali balina omu gwe bakolera bali others balina gwe baali bakolera tebaali bakandidate kuba yagiweereza emyaka 10 kipya kikyagenda okuleeta nze nakukuka mu Luganda akakyama amamera okagolla akamenyi kamunsi ansayo ebifunyi
nsibulira aba North oli mukaluka speaker kati nsibulira mukaluka speaker tuli mukaluka speaker nga tugenda funa omukisa bannayuganda bagenda funa omukisa bagenda kulaba ku speaker ow'embala speaker ow'ensonga agenda okukwata obulungi parliament agitereeze agobemu obuli bw'enguzi Honorable Robert Mao era nsaba ababaka bonna abalondeddwa mu Uganda yonna bamuwa akalulu ekiseera kirina bakituuse mukaluka speaker ebyaffe ebyemukono wano mukono North katulabe gye binaggwera naye nze nakugamba nti 2031 kampasi yange ngazi kati wakati nze engeri gye nazaalibwa mu kuleeta mukono nenkulira mu kuleeta mukono nenkolera mu kuleeta mukono nempasa mu kuleeta mukono kati nsobola okugenda ekayunga mu constituency zonna nensabamu akalulu wako jatuuka nga nina byenkolerayo sobola okugenda ebuvuma nensabayo akalulu sobola okugenda ebuyukwe mu constituency zonna nensabayo akalulu sobola okujja emukono mu buli constituency nensabamu akalulu so kati kampasi yange eya 2031 teri limited ku mukono North kati nkyali mu kusikaninga kati kubanga akaluka 2031 njagala kagendamu nga amapesa amaze okuganyiga nakoyo okugula kyoguddeko kimala mirundi ebiri gye neesimbyeyo nga siyitamu gimala okuba kuyiga njize okoye ebigulu n'ekyokukola kiyize kati nina okugenda mu kalulu nga maze okubala nti mpangula so tukyalaba ebipya bingi